Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Okyala Nambi abuliddwa wakubira engoma. Bambi atandise n'okunenya bafulidda be. Nti nammwe muleke mubuuziza Nalukoola obubuuzo butono. Nze bambuuza olunaku lulamba. Ye mumubuulize eddakiika 2. Bambi babadde batema ku nkalajje. Zina abalonzi abali kunukkiriza mutwalo gumu mu kakaaga. Mu kavuyo akaakolebwawo nga mulimu n'okkuba abantu emiggo bye twalaba. Nupi yandiba Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. kolebwawo nga mulimu n'okkuba abantu emiggo bye twalaba. Nupi yandibadde ewaaba akalulu ako. Mbadde wano nga ntema bikata ate nendaba omujulizi omu ku bajulizi ba Nambi nga mumanyi wa ku kitundu wano ewaffe ndiziwe ziroobwe Luweero district ate nga ennaku 2 emabega nabadde nkebera mu register y'abavubuka yanengamba nti gina emyaka ono gundi nga yasala emyaka nze nga saasobodde kugira mu register y'abavubuka naye nga ate ye mwali mu kitundu mwe bamutadde naye wuuyo mwetegereze mumanyi naye ate mujulizi wa Nambi nga ate eno register ey'abavubuka mwali gye nalabyeko ennaku 2 emabega. Nambi Electoral Commission. Nambi akite alinde bulunzi kisanja kitala Freja n'agenda okwesimbako kuba kati bazunga buzunzi luli ajja ono mu Kampala kati biraba nti wali kikyekyo. Those are political masqueraders. Do you know Luemba, Luswa, Muhammad or Alex? Which team omulamuzi sibamanyi era sibamanyidde eddala. I'll ask you again. Well, at least now you're moving towards the truth. You're moving towards the truth. And I'm waiting for you. Do you know Nsereko Moses? Ekitiibwa omulamuzi amanya gonna agambuuza sigamanyi. We are soon knowing who voted and who didn't vote. Beera ekitundu ku byafaayo by'omukutu gw'amawulire ogw'enkizo okukira emirala gyonna. Obukugu mu kusunsula amawulire agakwata ku muntu wa bulijjo. Ebyobufuzi ebisuusuddwa obulungi ddala. Ebitaliimu kyekubiira. Ebyenfuna. Eddembe ly'obuntu. Ebyafaayo. N'ebyebigenda mu maaso mu nsi yonna. Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Omulungi agenda maaso n'okuba ng'otulaba ku Beyond the newsroom omukutu semakutu wetusinziira okugenda maaso n'okubeera nga tukuwa ensonga semasonga eziba zigenda maaso n'okuba nga zitambula mu ggwanga ate ne zituzikuleetera n'ogenda maaso n'okubeera nga obimanya. Nze Deni omwanjuzira omutesitesi wa programu eno okubeera nga nkutuusaako ensonga olunaku luno olwaleero wetujjidde wano nga ensonga za Counsel Nalukoola Nalukoola ne Farida Nambi muwala wa Haji Kigongo nga zigenze maaso n'okubeera nga zeeyongera okukwata enkandaggo mu kooti nga bebagenda maaso n'okubeera nga baparading oba nga baleeta abajulizi bababuuza akajojijoji w'ebibuuzo era nga mu butuufu batonola mpwangali oba oliawo Abaganda bagamba batya otuna mpwangali nga ki ng'embwa esudde ekyuma. So bwe bityo bye biri eyo ng'ate neteeka erya UPDF amendment bill nalyo ligenda maaso n'okubeera nga litambula. Julius nsanyusa okulaba Kaali. Nango basanga babuuzeeko bannamutukutu abali ku mukutu Beyond the newsroom mugamba mutya eyamanya agalinze kyabbe Julius Sizo nga bulijjo tubalamusizaako mwenna abali ebunaayira bonna bosinzidde okubanga otulaba tubasaasira abafunye ebizibu abafunye ebirungi n'abakozi b'effujjo mulekeraawo naddala abali mu uniform men in uniform balekeraawo okukola effujjo olw'okuba balaba bali mu uniform. Nakunyumizaako nti emabegako nasanga omusajja nga akoze atomedde abantu w'amagye abadde avuga wanuwe mmotoka ya bulijjo
babali balina mukulu bano beno bakuuma yali namba UBF 988X V8 awo ejinja mukatawuni bayitawo Mbiko Jinja Road motoka zikutte jamu yasaze waite wanwe n'atomera emmotoka y'omusajja yatomera fuso ng'etisse ebintu ne bavayo nga bamukuba bamugamba lwaki tagudde akataka nababuuza muli basiru mwagala omusajja emmotoka gy'avuga nnene etisse agikube mwalo olw'okuba mwe muyitawo muvuga wanuwe nga mulimu omusirikale bano simanya ye bodyguard musirikale ne bakola effujjo lingi ku musajja nengezaako okubastopinga nange nno nafunalo engeri gye neŋŋanga abasajja nga balina n'emmundu nembaga jo abantu bali batunudde butunuzi nga tebalina kye bakola babatunuulidde abantu balina okumanyisibwa ku mateeka gaabwe gavumenti ekyo esinza okukola kwe kukumira bannayuganda mu butamanya nti namala kuvayo nze nenjogera nempa ensonga lwaki bano abasajja be bali abakya bavugana wanuwe then nabo ne batandika okukuba ku nduulu nti muve ku musajja mwe mumutomedde nga tebagala nakuba bifaananyi nga bakuba bifaananyi bakusika essimu zaabwe ne bagamba ze yange mugikwateko tugenda kulwana yadde mulina emmundu so ne tufundikira ng'omusajja tumutaasizza nga bavuze badduse bagenze tubagamba tuyite poliisi ate bakkiriza tubagamba muli batuufu lwaki tuyita traffic ajje apime omusajja ali mu leeni ye mwe muvuga wanuwe temwagala kuguminkiza kuyita mu jaamu. You should wait kuwe motoka gye mulina it has no right of way. Emotoka ezina right of way mwe muli ambulance mwe muli fire brigade emotoka za fire ezo okitegeera noza ne president naye ina right of way ne bana basigadde abankuseere okitegeera. Okay Julius, tubanirizaako nyonyini ddala ate era njagala okubeera nga mbasaba video eno ogisoko gimpere like bw'ogiwa like ojja bonkoze bulungi kuba video ejja kudduka ku speed ya iriri ate naawe atana subscribinga nga gwe mulweni gwe ogusosola ba video zaffe njagala okusaba munywanyi ogende maaso n'okuba nga osubscribinga ku mukotu guno ate ofuna emboozi ez'enjawulo ezeefaananyirizaako ko bwest. Mugana wa Julius, ensonga za Nalukoola ne omukyala Nambi Farida mu kooti tugenze okutuuka wano olwaleero nga Nambi agamba nti ng'oggyeko effujjo eryakolebwa mu kalulu wabula Nalukoola yagulirira abalonzi era ne baleeta abajulizi ne babagamba ye mujulira munze nalaba kansala gundi ng'akyadde wa mama gundi ne bamukubira enduulu kansala waffe ng'aleese ebintu yasimu eriwe yakuba ebifaananyi nti taate sigirina ate bye ebifaananyi bibino twabiprintize ne twebuuza byavudde watuwagenze okuvaawo ng'ekyamazima matuufu abajulizi ng'ebintu bigenze maaso n'okuba nga bibakyukira ku sayidi ye. What's your take? Nambi yabeerenga omuntu omukulu okitegeera amanye ebyobufuzi we bizanyiibwa yepange alinde akalulu akadde kuba kati tusigaza ndowooza emyezi nga tuli mu Gwakutaano tusigaza emyezi nga 3 ku 4 campaign zitandike for another term 2026 2031 Nambi ku lulubo yafuna not even half w'omusajja oli half yawera yafuna obululu kali kenda ena mumeka mubirano plus kati Nalukoola nafuna bumeka ayina omutwalo gumu mumeka mukasaamu mukanana gumukanana Nambi n'agamba waliwo polling stations ezitabalibwa nga ziwererako ddala 14 zina balonzi abali kunukkiriza mutwalo gumu mukakaaga mu kavuyo akakolebwawo nga birimu n'okkuba abantu emiggo byetwalaba nupi yandibadde ewaaba akalulu ako naye baba basobola obbiita kulamba let's leave that mu deployings abajjaati okitegeera mu deployings ab'amagye bakubye abantu bakubye bannamawulire. How sure are you nti bo be baba deploying naye agamba eyembeera yalemesa abalonzi babakwate ekintu ekikujjako omusango n'okwekirinzinga engalo zo mukwate abajjaati kuba bamanyikiddwa emmotoka ezaali mu kalulu nga zikola effujjo enamba zaazo muzirina patrol ekoze effujjo abasirikale abali assigned to that patrol babamanyi nti abasirikale gundi ne gundi bebabeera ku patrol eyo olunaku nebo luti bebagiriko mu bakwate ogamba mbu nawe tomanyi bakuba abantu nga kitaawo ye mwami Moses Kigongo ye deputy wa NRM vice chairman wa NRM mu Buganda amaanyi gayina yene mu 70 yetaga na appointment
okitegeera akubira bukubizi mukulu munesi muntu njala tukwate abaana abalemesa akaluka mwala wange bali mu force bali luddawa nga tonnagenda nakubino mbu osimanya banzi bululu nupusiye balo obululu okitegeera tewali irregularity gyosobola kukola kati mu kalulu ngaako ng'oli wa opposition ne bakuleka akaluwa kalimu ne baminista balamu tewamulaba kati ebyo bino bibuusa otya amaaso balowooza abantu beerabidde internet weeri buli kimu kyaliwo buyinza obba tewaliyo naye banno bakwata fute gikwali kati Nambi wagamba nti basimanya obululu omutwalo gumu mu kakaaga mu lukaaga abalonzi bo baali bameka obululu obwawamu makawempe yo alinda ko enamba eyo vota turn up ye kawempe omanyi bali bameka mu kalulu wako akawedde kawempe esukisa abalonzi abawere emitwalo 18 naye ku luno mwateekawo embeera etisa n'abantu okulonda kati ayinza okuba kyeyesigamyeko nti abantu bange benalimanya bagenda okulonda tebalonda gwe ng'omuntu gyali agenda okuba akalulu ke ng'ayita ku mmamba ab'amagye babembedde buli wamu kyetusiba tubagamba nti mujje amagye mu kalulu mwe nemwoza nti kagakolera mmwe n'omuntu owuwo atya abantu bekyayalabira buvuyo bwa kisiru ate najayambadde t-shirt nti ndi wagundi anti kati oli agenda n'afuluma n'agamba waliyo abasirikale yamanyirawo kati egyo miggo n'addayo tafuluma mujje amagye mu byokulonda amagye gave mu kalulu kyekyali kireesa amagye mu kalulu kekawempe kati ebanga ebyo byonna byaliwo gwe n'otugamba nti bakubba obululu omutwalo gumu mu kakaaga mu lukaaga mwana wabubala otya wabubala otya bwewatali electoral commission kati electoral commission gyoba ovunaana so Nalukoola lwaki yabala bululuwo wabutegedde otya bavunaanibwa Nambi akite alinde bulunzi kisanja kirala afune gyanagenda okwesimbako kuba kati bazunga buzunzi luli ajja ono mu Kampala kati yalaba nti wali kikyekyo those are political masqueraders bakireresi oba toyina ofa kimu kubeerako mu parliament so kuweereza abantu sinama nakawempe Nambi luli ajja wano nti ate yesimbyewo Kampala okitegeera mu kalulu generation yaggwa yali yesimbyewo no Kampala wuma ne MP Maline namukuba akalulu kati wabaluseewo another window osobola okwenyiga nodduka kawempe kati ate oba najja nti kati ngenze Butambala okitegeera they are not focused sibaweereza b'abantu ayagala kubeera mu kifo kufuna ssente zamwe wa musolo okitegeera wano omuntu yenayina ndibadde ati agenda neyesimbawo ku kyempisa morale neweesimba gy'omanyi abantu gye bakumanyi akalulu bakakuwa bakimanyi tuwa mwana wa gundi atukolere kuba mukozi familia yetu tugimanyi nkozi olina gy'osibuka gwe ne kitaawo Haji Moses Kigongo balina gye bava kyogamba toyinza genda ne weesimbe ye wamwe gye mukulakulanye ne muwangalidde Oshira nti bo mutima gwe bali musigwa kuweereza gwanga n'abantu ba wansi ya anonya wali kifo wasobola kwenyiga mu parliament kunoga sente kati wabadde Kampala ne kigaana wawulidde kawempe nti Segirinya yafa nodduka kigaanyi kati bana batulyawo nti ate kati bali constituency gye batemyemu kwati baneze bagenda otematemaawo oloneze batema tolo gye batemye oddukeyo teri n'omwakumanyi ako kategedde nkufuna kati kino akiremeddeeko naye ng'olaba talina lugendeera muleta muti abajulizi abatakwata omusimanya yavudde Luweero omukojulizi bennalabye bawo obujulizi ate simanya sirina simu obujulizi obona buzibu tebuba buzibu singa obanga oli ku kituufu oli ku mazima Nalukoola ye muntu abadde alina okuba awaaba genuine kuba effujjo lyakolebwa ebitongole bya gavumenti netulaba ajja ati ng'emukuba abamujja ku piki bamukasuka wansi kati gwe abaana be babawambi abamu babakubye babamenye alinga anoonya relevance mukana akaseera naye yandibadde yeegattagatta n'alinda general election eddako kuba naye esembedde teri wala mukulabako Nambi alinga ali mu kunoonya anoonya relevance naye ate yeeswaza bweswaza kuba buli yakolebwa kawempe biri mu lwatu abantu babiraba so nze kyeyo saba omukyalo oyo afune ttiimu y'abantu abakugu abayivu ave kuba nabagala omulyako buli ssente okitegeera ave kubagala okumulyako afune ba advisor asobola okuyita deni oli musajja mugezi
n'omuwabula n'omugamba ekyo tokikola awo tugenda kuswala kuba ku bifujjo byonna eryakolebwa balisa kuffe bafu toyinza kuadvisinga munno okugenda mu kutwalayo omusango ng'effujjo lyonna eryakolebwa teyavaayo olunaku n'olumu nalivumirira nga bakuba abaana bannuubu abanalukoola teyavaayo okitegeera kati waadvise omugezi kati nga gwe omugamba awo tetugenda tulinde oba n'omugamba kyetuba tukola okuzza emitima gy'abantu tukube ekitongole kya jati ne ba DPC bekawempe abadeployinga amagye agayo n'akalulu mulage nti muvumirira effujjo mu kalulu ebitongole bya gavumenti ate nga ye gavumenti gy'oli yes kati gwe osobola okungamba nti kati gwe gavumenti ogyagala owekuba otya gwe wennyini anedda gavumenti eyo ogiraba naawe oyagala esigale nga weeri kuba ogifunamu kati gitereeze ebibya biriyo taatawo olaba ng'anywa omwenge agenda kufa gugenda kumutta omugamba taata lekerawo okunywa omwenge ogenda kufa tusigalwe nga tuli bamulekwa tekiri omwana wa kamiliyoni kye yakola ne bavaayo ne bamwogerera ogenda kufa tulehe nga tuli bamulekwa va ku mwenge kati naye gavumenti okimanyi yiyo ogifunamu okimanyi bulungi weevaawo nti gavumenti yiyo yammwe kitaawo ye namba 2 wa olina ogirongoosa olina okugijjamu ebintu ebigenda basuuza omugaati okitegera bano abasajja nabo baali banyiivu nga gavumenti zibavuddeko ba Moses Ali ba Mustafa Dirisi natunuulidde omwami ono ani ono wa UPC akulira UPC alina mu parliament ng'agamba nze ntuusa ne ku kisanja kyange kino kyekisembayo naye tetugenda kuleka ggwanga ligende bwe lityo ku gondi kweno amendment ya parties gye baleese nga bagamba ekibiina kyonna ekitali mu iPod ne kano kagulupu kyakalala akakebegatiramu ng'ebibiina byonna tekigenda kuddamu funa government funds nga baagala okubeera nga ebibiina byonna ebyobufuzi babigatira mu tulimu kati then ne tubuuza what's the essence of political parties ati kati Museveni yagala kuba nafuiza ddala yagamba takyayala ebibiina byabufuzi bimulemesa naye ng'ate ebibiina by'obufuzi yandibadde nga ndabirwamu ya gavumenti okwecekinga biki bye mukoze ebikyamu ebinyiiza abantu okitegeera abantu bafuna services kwa buli wobeerawo nga tolina muntu agamba ku nsobi z'okola okola towangalawo okitegeera you don't succeed tosobola kuba na success mu kintu kyokola nga tolina bakucorrectinga okitegeera kati tulina obuzibu oluguudo olwa express bayinginiya abacontractor abaluliko bagamba babanja naye ate ne mukola ensobi yeemu ate ne musasula parliament obukadde 10 babanja biliyoni meka ziri mwana mu meka na musatu naye bakwata biliyoni 5 ne baziwa babaka kubagulirira naye ate tubasasula omusaala that is double payment okitegeera already mubasasula omusaala gwabwe balina allowances buli kimu ate okuba ina amendments oyagala okuleeta eza UPDF nosooka oba bribing n'ekikumi okitegeera naye nga tulina oluguudo olutandise n'okutta abantu bamusiga nsimbi Julius waliwo ensonga eri mu parliament eya UPDF amendment bill era nga ebintu bingi ebijoogerwako lwakuba mulimu ebikutte omubabire oba ebizze ku front line oba ku front page nga naddala akawaire akakwata ku biki ebyo ebyefaananyiriza ebyamagye ebigenda okumalira bannansi mu makomera nga kwekuli engadde eza bbulaaka ensitufumuko nze kyovala nazivuddeko ate nyambala open ate nnoonya bwe bantu ate era bajja kugamba omazeeko Yesu eddembeze engato za Yesu esuuti zikawunda suit zetubadde nga tumanyi nga tuziyita nazabuwangwa okuba ne bajjajjaffe bazambala those are local suits nti nazo z'abakungu ceremonial suits zaabwe benets zino z'amagye era bwe bakwata nayo oba obwamba obwo bavunaanibwa mu kooti y'amagye n'emmundu zonna ne baziddiza so nga ate kimanyikiddwa nti waliwo emmundu nga si z'amagye nga pistol bikyeze emmundu ezimu ogenda n'osaba olukusa n'oba nalina license ekukkiriza okukola ki okubeera nayo era ng'omuntu wabulijjo akkirizibwa okukola ki okuba nayo okugifuna kakati nayo bagamba nti bwe tukwata nayo oba waaki wamagye era ogenda mu kooti y'amagye eno efuuse ekirala omusango gwa aggravated robbery gufuuse omusango naye nagwo gwinawozesebwa mu kooti
z'amagye. Julius, what's your take ku nsonga eyo? Kati baleese amendment eyo eriko ina page eziri 143 bagala kukyusaamu buwaayo clause eziri nga 84 ze bagala okukyusa okutereezaamu naye ebimu ku binookeddwayo nga bw'oyogedde nti kawunda suuti bano abasajja nabo batuveeko. Kawunda suuti omanyiko yava erinnya Kawunda suuti yali president wa Zambia bali bamwita Kenneth Kaunda yakyalako wano mu Uganda mu 1984 okitegeera nga ze suuti zayambala mu suuti za mikono mimpi kati ne tugikazaako suuti ya Kaunda okitegeera bali mwita Kenneth Kaunda lye linnya lye kati ffe twazikazaako suuti za Kaunda. Kati amagye gatandika okujja adaptinga nga emu ku byambalo byayo naye ebadde nga mu kkala zaabwe za green ne black ne black naye bano bajje ne bakyeranga okuzambala abakulukulu naye zibaako wano obugundi obwabwe babuteekako wano. Kati bagamba balina ebintu bye batuuma ekintu kyabwe ne bakubuzaabuza gwe omunnansi nga tosobola nakitegeera nga ne wokisaaki nga tekiriyo. Kati bagamba love green kala love green waliwo sky blue ne gundi olive grey waliwo ne simanya coffee brown okusanga oyambadde suuti eyo ekawunda eyo efaananako weeyo genda bba musango ovunaanibwa mu koti y'amagye kwambala by'amagye. Kabiri babadde bakwata abaana ba Nuupu nga babavunaana kwambala bifaanagana bifaanagana ng'ebyamagye naye nga si byamagye. Okitegeera gana amateeka ge muleeta agali politiko nga mwagala kunyigiriza kibiina kimu mwamunyika ggwanga. Kati olaba abaana ba Nuupu ovulo ze bambala eza red abasajja abana abatunda soda ba Pepsi oba ne Coca-Cola bambala nabo ovulo za red. Aba Coca-Cola be bambala red, Pepsi bambala blue. Kati waki bote mubakwata kuba nabo bambala ovulo za red ne bana ab'amasannyalaze umeme badde bambala ovulo za green. Okitegeera nti mukola ebintu ebiri selective nga mwagala kunyigiriza kibiina kya bufuzi na kutayiza muntu omu naye ng'ate ewala tekikola. Okitegeera kati okugamba nti kusanze waliwo ebintu kati ebitegeerekeka nti aggravated robbery. Okitegeera muntu kubbisa na bisi mundu basically yandibadde mundu. Okitegeera kati bano simanya babiso kati bonna babagattidde wamu naye nga aggravated robbery nti obisa mundu. Okitegeera kati Museveni wakugamba nti omuntu akwatibwa ne mundu oba n'ekintu ekyamagye mboba you have automatically recruited yourself in the army. Kati abanja omusaala atandika okubanja omusaala kuba mbadde neyingiza mu magye nsasulwe. Bwe musajja yakubuuza ekibuuzo we bakwata omusajja nga mubbi naye nga abadde ayambala gandula y'abafaaza ekigo kye kimuvunaana kuba ayambadde ebyambalo byayo kuba nabo balina discipline committee zaabwe abafaaza nti omufaaza asiiwuusa empisa katwalabako omukulu waffe ntagali ng'ebintu bimutagaddeko. Okitegeera Church of Uganda neetuula nemukola ki nemu bakenyerije mu penalizingamu nemusaba yeetonde. Kati nange omukatuliki wenyendera Church of Uganda yegenda okumpenalizinga nedda. Kati kyekimu ne wali nti tusanze omubbi naye nga yambadde ebyabafaaza tetugenda mutwala mu kigo nti abafaaza tuleese omuntu omuwe nadde yambadde ebyambalo byammwe tumutwala ku poliisi yekola ku nsonga ezo. Kati omuntu atali wa magye nga tomuli kulutinga kukuba wa magye kati ongambo nti omusanze busanzi nakapale kati ng'omwana akayambadde ako era ono bamukwata bamwambula. Okitegeera ono bwe bamukwata bamwambula ayambadde byamagye akapale ka magye naye nga toya black nti kati tumukwate tumuyingiza amagye tumukyajinge nga wa magye. Ntegerekeka nti twawule gana amagye amateeka tebagakoledde ba magye kuba ba magye bo balyoke with their orders bali bakwasi bampisa balungi nnyo abamagye bali disciplined. Oba mugamba nti gwe yimirirawo deni tovaawo
tajja kuvaawo enkuba ne weenaatonya. That's how discipline they are. Bagakoledde ffe bantu ba bulijjo. Sigaba amagye goloko labako UPDF amendment sigaba amagye nti bagakoze kwata ba amagye bagakoze kwata gwe era tukyandibadde na kyabuvunanyizibwa nnyo buli muntu okuvayo naye nawulira nafuna gundi ezo eyo amendment nagisoma nalabawo wegenda omukwatira implications nyingi eziri mwezi amendment zibaleese bajetuka bakugambe kati nezino smart sport right tezikirizibwa ezo bazijangako ezo ku motoka previously ono bade bazikwati bajja kugamba tokizwa kuteeka mu tinti eyo bayifananyize y'amadi kati nsi kiyifananako wetyo omuntu yagula kamuntu akabeeramu na famire ye kati waliwo bana abaana abadwiwe bobulamu emotoka zaabwe zebafuula loogi talina zisasula loogi akamuntu kake waafuna omunyama ng'amenya mutto okitegeera kati linetteeka bwe liba nga ligenda kukkirizibwa liyite kuba kyemmanyi lijja kuyita naye lwaki lijja kati nga tugenda mu kalulu bagala kumalira baana bonna mukwe naye kati ensi eba eri kuladdi nga abavubuka abali mu myaka egikola abamu badduse bagenze bulaaya mu bwakadaama abasigaddewo mu nsi abasobola okukola babakwatire bamalira mu makomera geni bakwata nga olina famire olina omukyala n'abaana nga 2-3 mu bintu ebitaliimu nomala mukomera emyaka 3 ena kati buli bakwata okuva mu kalulu akawedde nakati bakyali munda okitegeera olaba nti ensi webeezingama nti omwana abo tagenda kusoma kati nno jjo mu parliament badde bagamba waliwo abaana be basibye emyaka 40 abamu 2 mwegi kuva ku gundi y'abeesigye nga gye baliyo naye nga bagamba baliyo ku order za minister byadde mu parliament si bigambo byange nga gye bali babonaabona ensi batejja kukula nga abavubuka abandi badde bakola okuyimusa obulamu bwabwe ne famire zaabwe mubakumira mu makomera ku mateeka agali politiko nabino katujjukiza ababaka baffe abalungi nti amateeka gano kituufu mugabaga nga muli ku safe side n'olya oba olidde naye ekimanye nti gwe bwe gaba tegagenda kukwata omwana wo gagenda kukwata omwana wa mwannyoko gagenda kukwata muganda we galina okubaako gwe gwabonyabonya mu famire yewammwe ate ati bano bo batunulira nnyo embuto zaabwe okusingira ddala ate era lwaki twesigama nnyo ku constitution oba ssemateeka ne tutunuulira owa 62 n'owa 95 abaaliwo ababaga ssemateeka oyo tebatunuulira ku bo nga bo wabula batunuulira ku mirembe egiriddawo kyova olaba okera ku makya n'ogamba nti ssemateeka yonoonese bamwonoonye baani abamwonoona yefe abaliwo ne bali eri abamukola balowooza ki ku mirembe egijja okuddawo anti kati gana amateeka agamu Museveni agakolanga naye alina baasibidde ebweru kati ng'etteeka lya emyaka ekomo ku myaka egirimiti yalikola nga akimanyi obote yali akyalina influence wano mu 95 bamala okukola constitution nga tujja kulondanga oluvannyuma lw'emyaka 5 n'amanya nti mu 2000 mu 96 tugenda kuba n'akalulu okitegeera constitution wa 95 n'ateekamu kali nti omukulembeze yenna tasobola kwesimbawo nga asusse emyaka 75 kuba yali akimanyi bulungi mukulu w'obote yali akuze okitegeera nga age is going to catch up with him ng'ate mukudda yali asobola okudda n'anyeenya ntegerekeka kuba abantu bali batandise kati okutegeera ebituufu nti kati obote si yali nga atutte eruweero nga bategedde bano batandika okonfensinga nti ffe twagenda nga ntwambala yunifoomu z'amagye ga gavumenti ne tukuba abantu nga twagala bakyawe gavumenti bajje batwegatteko kyeki kyenagamba nti teri mugagga ajjako gavumenti revolution tesobola kubaawo nga muli bagagga revolution ebaawo nga muli bankuseere bano abasajja bajja bankuseere ng'alina n'ensonga lwaki alwana agende mu nsikamera nti bo bajja nabo tebalina ke bayina ku mulembe gw'obote nga tewali bubbi ne ku mulembe gwa mini tewaliwo bubbi ekyo kimanyi bulungi ebiriwo kati kale bano nabo bali bagala kufunako we banyagira ne beewaayo bayinyire ensiko nga twolekera 2026 kiki omuntu kyabasuubira era singa etteeka lineno liyisibwa munnansi agenda abeera affected atya nze munnansi nga tetunagenda ku ngeri gyagenda kubeera affected kuba olredde etteeka ligenda yita terina kyane ligenda yita bannayuganda mwenna musooke mugende mufune endagamuntu zammwe abatanazifuna kuba kati waliwo enkola eriwo ey'okuliyisalinga bana ezaggwako obeere n'akaluluko
muveeyo mukuba akalulu mu Uganda bujjo tuligesalinga abalonzi obukadde 18 awo arawundi 11 18 kwa bukadde 18 voters naye tutuka okulunda nga abantu obukadde nga 8 mwenda bye balonze. Then what about the other half? Kati ku population y'abantu emiliyoni 45 tuyinza tutobanga tetuwezadde emitwalo awo emiliyoni anti no miliyoni 45 kati kuliko ba under age abatalonda basobola okubeera nga aba under age baweza miliyoni 200 oba 3 nga basobola kuba Uganda yemu ku nsi ezisinga okubamu abavubuka abaana abato abavubuka okitegeera kati tusobola okuba nga tuyinza okuba tulina aba under age miliyoni nga 15 nga tulina abakulu miliyoni 3 n'abakadde abo bonna abakulu abasobola okulonda naye abali eligible abagenze ne beewandiisa mulimu abantu abatabifaako ng'obalaba naganze n'okumbala tebajja kumbala n'agoba aba census kati nga voter turnout eri low not even 40%. Ate gye tweyongere eno abantu gye bakoma okweyongero kyawo okulonda kati mugende mukuba akalulu kammwe 226 akalulu nga bwe katuuse mwewandise mukuba akalulu kammwe musobole okukyusa gavumenti mu bulungi kuba tetwagala byakulirwa musaayi. Akalulu kasobola okukyusa gavumenti akalulu kasobola okukyusa gavumenti singa muba mukakubye mu bungi ebigambo bya President Museveni mu bungi Otapini Museveni yaloota nedda tindako sibula abantu Museveni yaloota mubere bulungi Museveni yaloota mwera batudde nga Mungu ate yakereza Julius Sibula tugenda abantu baffe mwenna tubasibudde nemwe bali kubeera ku mukutu mulayikinge mu commenting mu subscribing mugende munonye omukutu gwe bayita Chabei Media Chabei Media mu subscribing yo nnyo nyine ddala kubanga ate gye mutafune wane eyo gye tugenda obibaleeteranga mubere bulungi mweraba tusinkane nga Mungu akkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.